abaagala abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu abakyala bye basinga okwagala oba bye baagala mu kaseera k'okwezina naye ng'ate tasobola bikugamba. Oluusi ng'alina ensonyi okwogera, oba oluusi abakyala abamu ensobi gye tukola we assume oba tulowooza oba tuteebereza nti omwagalwa wange alina okuba ng'ekyo akimanyi nti nkyetaaga. Naye ng'ate yeeba nsobi kubanga omuntu aba tali mu bwongo obwo ate si mind reader tyagenda kusoma ategeere by'oyagala ne by'otayagala. So olwaleero nzize mbasharingireko mu abaami mutegeere abakyala bye baagala naye ng'ate tebabyogera naye ng'ate awulira mu kaseera k'okwezina byebimu ku ebyo bye wandimukoze okubeera nga omusanyusa. Ekisookera ddala baagala nnyo okubeera nga oli musajja akyusakyusa, omusajja alina obukodyo obw'enjawulo. Si like nabagamba in fact era nzize nkisomesa era nja kisimbako nnyo essere ebintu by'okwezina it's all about being creative we bisinga okunyuma. Like buli lunaku kisenge kyekimu, buliri bwe bumu, buli lunaku mukola ekintu kyekimu, enkwata gy'omukwata y'emu, enywegera y'emu, gwe tewali kyokyusaamu. Atuuka nga awulira yandiyagadde okugamba nti leero tukyuseemu naye n'agamba oba anandobooleza ki. So mu kaseera k'okwezina kyusaamuko mukwano. Bw'oba obadde omanyi nti muweeweetaba nti jjo namuweeweeseeko eno mu mugongo leero muzannyise ku bugere. Abakyala baagala nnyo kamasaagi nga temunabagenda mu kwezina. So osobola okumukola ku kamasaagi akamangu teetaaga kubeera so diipu nti ogenda kukola masaagi ng'ali diipu oba masaagi nga yeetaaga amaanyi mangi oba obudde bungi nedda. Just mukoleko kamasaagi akatinitini akalinza okumuleetera okubeera nga relaxinga n'okubeera nga obwongo bwe butambula ne butuuka mu kifo kye mulimu oba ne bulowooza ku nsonga z'okwezina n'olyoka obeera nga omutandika okumuzina. Bino tagenda kubikugamba kubanga aba alowooza nti ekyo olina okuba ng'okimanyi. Abakyala baagala nnyo abasajja ababakoona ku misino oba abazannyisa omusino gwabwe. Nzize mbasomesa era nzize mbagamba nti omusino kye kimu ku kitundu ekiri ku mubiri gw'omukyala nga kyo tekitambuza musaayi, tekidigestinga mmere, tekirina kiriraawo nti we kiba tekikola there is something wrong nedda. Wabula purposely omusino gulina kubeerawo nga guleeta ssanyu oba gwongera ku ssanyu oba kye tuyita pleasure eri omukyala. So singa obeera omuzinye n'otamukoona ku musino ogwo ebiseera ebisinga abamu tebabiwulira. Aba awulira yandigambye nti mukwano lwaki tonkoona ku kasino ako oba n'okaweeweetako, lwaki tonnuuna ku musino, naye nga tajja kugamba. Abakyala baagala nnyo abasajja ababagwa ebbakuli. Omukazi buli bw'omugwa ebbakuli kiyina engeri gye kimuleetera okumulaga nti omwesiga era omwagala nnyo. Weewaawo si kye kitegeeza ku basajja abamu kubanga abasajja abamu abenzi waliwo abasajja nga ye anyumira bunyumizi kugwa bbakuli ng'agigwa oli agigwa ono, so it doesn't matter. But omukazi gw'oba okikoledde ye aba alowooza wanjawulo oba kimuleetera okulowooza nti wanjawulo mu bulamu bwo. So bakyagala nnyo naye ate batya okukyogera oba kyajja kugamba nti mukwano nsaba kungwa ku bbakuli. Abamu they can be strong enough ne bakyogera, abalala alinza obutesobola kukyogera. So ebimu ku bintu by'olina okuteekako essera kwe kubeera nti bw'oba olina obusobozi era ng'olina emmeeme esobola okukikola, surprise her, okimukolere. Omunuuneko ku musino ogwo, omukomberere kitini nnyo. Then abeere nga naawe omuwa essanyu eryo oba pleasure eyo gy'abeera anoonya. Abakyala baagala nnyo omusajja amuzinako ku makya, ajja n'ava ku mulimu najja n'akuzinako mu ttuntu. Bannange ebintu by'okwezina nga ggwe tuddayo ku point eyasoose bya lutiini kyekimu. Abakazi banyumirwa nnyo abasajja ababa surprisinga. Mubadde muli awo mumaze okulya emmere mutuddeko mu ntebe awo mu ddiiro mulaba ka TV kammwe n'otandikawo muweeweeta mpola. Teweetaaga tekiba kya kwezina kwa ddala kuno okwa bulijjo, kali kaba kakoge kaluutu kamu kamala mugenda ne munaaba. Temumanyi engeri gye bakayagalamu akantu ako naye munnange abasajja temulina budde bw'ebyo. Sometimes okwezina tetulina kukola nti kwa kiro kwokka kubanga olunaku lubeeramu ebintu bingi. Awaliwo olunaku olukeerera ate nga luli so hectic ng'owulira
obwongo bwo bulina kubeera ng'omuntu abulabiridde nnyo okubeera ng'abuzza mu kikolwa kye mulimu okubeera ng'ogenda kinyumirwa. Ffe tetulinga basajja nti omusajja ye bw'ayima ekisooka oyima mangu, ekyokubiri bw'oyima asitoofuna ekituli ng'ebyo biwedde. Tolinga ggwe olwedde oba olwedde oli mu muudu nga watuuninze dda, naye ffe tuli baakutetenkanya, tuli baakuyiiya nnyo. Abakyala banyumirwa nnyo abasajja nga muli mu kikola ky'okwezina n'obeera ng'osobola okubeera nga naawe osikina oba ng'oyogera. Naye ggwe okuva mwatandise okwezina n'otavaamu kigambo ppaka gye biggweera, kale oba tomanyi kusikina yogera. Teweetaaga kusikina nga ffe abakyala bwe tusikina, nedda. Wabula vaamu ekigambo, yogera, muwaaneko, mugabe bannaye wakola bulungi, bannaye bwe nkutunira ebbeere mpulira ng'onkyamula. Babinyumirwa nnyo nga nammwe omunyumirwa okubasikinira, naffe tunyumirwa okutuwaana nga tuli mu kikolwa ky'okwezina. Abakyala baagala nnyo omusajja amanyi okuzina emmana ate ng'owangaala. Teri kintu kimalamu maanyi, teri kintu kinyiiza, teri kintu kimalako appetite, teri kintu kikyankalanya mukazi n'avaako waya nga kubeera ng'omusajja gw'alina tamalaako. Nga wa ddakiika 2 n'omukwatira n'omuteeka mu muddu n'omuleka awo n'otamutuusa yadde okumusaza omugga. Mukwano, kimukyankalanyiza ddala ne kibeera nga kimuggyako waya n'abeera nga talina mirembe. Era bw'oba oli musajja osobola okwenenyeza ku ddagala bw'oba oli wansi ndikanjake. Nabagamba muyige okwefaako abasajja, eddagala gye riri. Naye nga tonnalinyoonya mbakubiriza nnyo, sooka ogende w'omusawo akujjanjabe. Ogenda n'owooza nti nywedde erya ssenga gundi, nenywa erya gundi, ne ngenda mu Nakyokera, naye biganye mmize amakerenda. Naye nga bino byonna oluusi wali tebuyeetaaga. Wali weetaaga genda mu ddwaliro bakkebere, oluusi ng'ekitini nnyo. Kutereeza emisuwa gyo ginaazaamu oba kuggyamu butwa bukuli mu mubiri oddemu osaze. N'ekirala osobola okuyigayo styles ezikuyambako okubeera ng'osobola okuwangaala mukazi nnyo mu abasajja abamala amangu. Osobola okuyiga engeri gy'owangaalamu mukazi nnyo. So abakazi banyumirwa nnyo abasajja abamanyi okuzina emmana ate ng'awangaala nga si wa ddakiika 2. Abatajja kigamba nti munnange weefubeeko, naye nga abamu olw'obusungu bakyogera naye nga kitama. Abakyala banyumirwa nnyo okubeera nga waba omuzina omuloboozaako n'omubuuza nti mukwano, bwe nkuzina bwe nti owulira otya, nti mukwano kano kasitayiro kanaakutuusa ku ntikko. Kibanyumira nnyo. Of course bino tagenda bigamba, naye nga bye bimu ku bintu abakyala bye baagala mu kaseera k'okwezina. Abakyala banyumirwa omusajja amanyi okumunywegerako ku mimwa, ku nsingo, ku bigere, ku kkundi, n'omukuba kapeeke ku mabina. Bibakyamula, naye of course tebagenda kubeera nga babigamba. Ekirala abakyala kye basinga okwagala era ekirinza okubasuula eddalo, abakyala baagala nnyo okubeera ng'oli muntu ali fane oba omuntu azannyiikiriza mu kaseera k'okwezina. Ebintu bino si byakubeera ng'ali ayakyadde ku buko wenna oli siriyasi tosalikako. Tekyetaagisa. Be playful. Kimuyambako okubeera ng'amanya nti omuntu wange ddala anjagala ate kirina engeri gye kikuwaamu amaanyi. So baagala nnyo omuntu ali playful rather than omuntu ali commanding, like gw'olinga alagira bulagizi n'engeri gye weetwalamu ebintu bya kisirikale olumala okugizina ng'ogwa wali. Nedda, muzannyiseeko, munyonyogereko mu bugere, mukole ki, asekeko, anyumirwe. Babinyumirwa nnyo ky'oba olaba asobola okulekawo bbaawe alina ssente n'agenda n'alaba akavubuka katalina kye kalina, oluusi kaseeka capati kasindika kigaali. Lwaki? Bino ebintu kabimanyi era bye bitwala mukazi wo. Mugenda kwoza ffe tuba tunoonya ssente, tetuyinza kuddamu ebyo byonna. Mukwano, ssente nno nazo nga teziriimu ssanyu ly'amaka nga tezinyuma. Ezo ssente zolaba abasajja bazikwata n'agenda n'agula malaya ng'ayagala musanyusa. Kubanga ewaka essanyu talifuna. Ssente okunyumira n'emirimu okutambulira obulungi, olina kusooka kusanyusa kisenge kyo na mukyala wo. Kubanga bw'aba musanyufu agenda kukuwa emmana ogizine naawe osanyuke era ekuwoomere. Bw'aba munyiivu ajja gye naye tegenda kuwoomera, togenda kubeera musanyufu. So
byebyo ngenda kuba nkomawo ne vidiyo yaffe endala nga njogera ku ebyo abaami bye basinga okwagala bakyala baabwe bye bakolere mu kaseera k'okwezina. So ayagala okubimanya, making sure subscribing, olikinga, osharinga gwe atanaba kubeera nga twegattako. Subscribing edda okola kyattendo era nsiimira ddala Omukama akunkuumira akumpere ky'osinga okwagala. Yeah, yeah.